Uganda. Omanyi Uganda. Omanyi Uganda. Omanyi Uganda. Omanyi Uganda. Omanyi Uganda. Ensi tano. Omanyi Uganda. Ladies and gentlemen, are you ready? 5, 4, 3, 2, 1. Tano omanyi Uganda tubeera tusumudde ku TV yo BBS telefina yaffe gwe omulungi atuddeeyo atulaba wonna otulabira sayidi eno nina bannabbi abagomba abayitako ku luzannya luli ate nga ne sayidi eno bannabbi abayiganga abayitako neki balonna boolaba bonna balina ebyafaayo bawangwa ne batuuka ka siliva ne babuuka ne kiziro nabaano babuuka ne kiziro kati katulabe ani alina omukisa tubeera tutumbudde essaawa eno yennyini mu katundu kaffe akakajojijoji w'ebibuuzo asooka eno ng'oyingirawo nawe asooka eno ng'oyingirawo nze nga nsooka nkusoya tugende ssebo tusimbule ssebo okay unity yayaka amasanze gayaka mugamanyi Ssebo ya sente meka wenjogerera ese unity yayaka teina standard teina muwendo kwa nkomeredde ebyadda tewaliwo ogambira mukati eno ya 3 ya 2 ya 10 munnondere tamanyi unity yayaka ya sente za Uganda 787 point oba akatonyeze 5 munnanga balamuyingireho ekyo bakigudde tugende mukyala ku mukyala luguudo ki olwasinga okuwennemba omusimbi gw'omusolo oba omusimbi gw'eggwanga oba omusimbi gwa gavumenti mupapati njabasala sente olwasinga okuwemmentu omusimbi omungi kandabe mu nsi yonna Express kyeki Luguudo lwa Ntebe Road Express oluguudo lwa Ntebe Road Express nkuwadde emitwalo ena tuli ku quarter finals eza ensi tano omanyi Uganda tugende n'ekibuuzo Yesebu. Uganda wetwogerera nga erina amasomero gwayinza okugamba nti gano ge matendekero amakulu ge bayita university naye abafu Uganda erina amatendekero ameka aga university mpozi wangambe osomerawo Kyambogo sebu wayitawa oba tokyabiriko Nabivaamu. gali ameka tewali amanyi gali 34 oba 34 mu Lunyanyimbe bakigudde wedu kakali no tugende Essebo katulabe waneeno bw'oba oyitaayita n'oyita ku luguudo ntinda stretcher mugimanyi n'oyita ku luguudo lwa ntinda stretcher awo kuliko ebitaala ebikuyimiriza ne bannange ebitaala biri bimeka by'oyinza okugamba ebyo bya traffic awe ntuuka kinyimiriza nenekampitawo eriko ebitaala bya mirundi 3 ebitaala bya mirundi 3 amma mukulu mugezeeko musomi ebitaala bya mirundi 5 ebikuyimiriza tisebo sooka olinde mukatono oyinza okutomera banno noligira n'ogenda tugende tusimbudde katulabe ekigambo ensi 5 kirimu ennyukuta mmeka mukigudde tokibala uli akibala wali uli akibala wali mwakigudde dda kasitankubuza kakantu kangu nyo munviire amma ziri 10 ezo ennyukuta ziri 10 gwekeera okibale nawe wali ku TV nkimanyi kati okirabaawo tugende Yesebu. muntu ki eyasookera ddala era nakati abuuza ebibuuzo ku BBS telefina eyaffe ndako nkitereeze bulungi ebyensi 5 bannange essebo Ye MC Mazinga. lyerinnya lye
yani ye MC Mazinga naye nga erinnya ly'ettuufu ye Kisitu Tom. Ngaya mwetoloola nnyo oli muyayi wadde ssente omusajja yanneetooloola nze ani ateebuuze tugende Yesebo. musajja ki eyakola ettutumu kanzire wano musajja ki akyasinze oba yasooka okukola ettutumu mu kusoma ebyabafudde biyita ebirango ku leediyo esebo Oyo Muzeeyi Jemba. Muzeeyi Jemba yakola ettutumu ng'abisoma ku leediyo nkikuwadde muddemu Saalongo John. kandabe omukulu Saalongo John ye yasooka emitwalo ena nze ngikuwadde tugevaawo tugende ekigambo omweso kiwulikika nnyo wano waffe ddala mu Buganda. Omweso kyava mu kigambo ki mu Luswayiri? Kale nawulira Omuswahili agamba mimi na wewe mimi nakupata wewe nitakupiga mgeni. Kati dawo unoonyereza ekigambo omweso mu Luswayiri kyava mu kigambo ki? Gwe tewali kigude kyava mu kigambo michezo. Michezo wewe unaweza mchezo mwanguwe baba mbuzayo omuntu bubiri bwokka. Hotero ki musibye Sebo. hotero ki oba lodge oba ogufa oguli awo gwakabi ogunyirira ekyesinga ebbeeyi mu Uganda bakiyita batya sebo omunyiga? Serena Hotel. Serena Hotel baba mama mulonde kiganye yogera kale oba kimanyi kiganye eyo munange bagiyita Twekazi Safari Lodge kifo kya bbeeyi nnyo fe tusula eyo ne tulatta bannange simanyi nakumanya tugende ekibuzo kisembayo Yesebo. okiddamu njagala obe mugumu saagala akola nsobi kumusala sente. Hotelo ennene ey'ebbeeyi ebako n'omuwendo gwa sente gwegamba nti anze mumpe zino anze zino zange ze zino naye gwe mbwira mu Uganda hotelo esinga bbeeyi era esaba sente mmeka eyesinga ebbeeyi mwana abadde wano ndimubuulira esaba mmeka tebazisulangamu munviire nkibabuulire eri mu bukadde 5 mu emitwalo 8 ne bwotajja obukadde 5 mu emitwalo 8 nga ngenda nneebaka nsirayo okwoboolumi azironga zinaziteebyo ensi 5 yayise kankumuzeemu katono nnyo nkomewo n'ekikusike omulungi atulaba ku BBS Telefayina ensi 5 omanyi Uganda.